omutwe gugamba Kigongo plans mubajje exit. Akatabo kano kawayiriza mukadde waffe addirira ssentebe w'ekibiina kiri mu bufuzi nti Alhaji Moses Kigongo mbu yapanze bino. Era munda kyogera dda ne minisita nti baba birimu. Ono naye agamba ki? Mbukedde oyo naye agamba ki? Agamba mawulire mangi yagende kubasomeserezaako. Ekiragiro kya kkooti kitabudde ebyamubajje. Kaakati n'omulala ono n'ayogera ku kkooti kasita owulira nga bagamba kkooti ojjayo ekitabo kino. Ono nga bwe mumulaba ne kino ekitabo kino kye kinyweza obukulembeze bw'Obusiraamu. Olina bw'ajjayo amaanyi ge gonna nga takutte kino aba amala biseera bye bya mbulago. Kino twabakoola juzi tisemateeka akaddiye mujje tumutunulemu. Twakoma mutunulamu gwali mwaka gwa 1997 akaddiye. Abalyolyomi bakalimbira abanyumirwa okwabuliza mu basiraamu n'okubalwanaganya n'okubasigamu effitina ne bagamba temugendayo. Babagana dda babajemesa dda Qur'ani yamwe bagamba kugondera bukulembeze abajemu namwe ne babalagira mujemera abakulembeze muweeyo ne bagamba temuwaayo. Omu yasinzidde ne Wandegeya n'agamba nti bino ebyokusomesa okusaala kuwaayo zaka genda Makka mubiveeko kati tuli ku mubajje tumuvume nnyo nga Sheikh aliko kutuba era bw'amala okuvuma ennyo nga kati mukimeswala. Abantu bagenda bafuna ewuzu ne bambala amakanzu ne beekuba obuwoowo ne basenya n'amannyo ne bagenda mu muzikiti. Emitima gyabwe mikyafu, emyoyo mikyafu, ne bagenda babayonje. Oli n'abatuulamu n'abasigamu obukyayi n'abasomesa okuvuma n'abasomesa okuwaayiriza okutemerera n'agakati mu kimeswala tusaale. Nawe n'oyimirira emabega w'omuntu oyo n'ogamba kati tuli mu kuswala. Ayogedde nnyo seeka ayogera. Imama mubisoma mu kitabo ekyo kitali Qur'an bwetyo bwe bisomesa namwe namugoberera ebyo. Kiki ekyabaddewo nabagamba nabasomesa wano ne bagamba tuli mu sizoni. Abakyajjukira sizoni nagiyita ki? Tuli mafia season. Mafia afa ki? Kiki ekitta mafia? Nabagamba nti Uganda Muslim Supreme Council esajja kudde enywedde eri ku ttaka. Bweti weefaanana kati gavumenti nefuna trust. Kino ekitabo kyamwe butwamalo kikola kyagenda maaso ga Attorney General atwala ebyamateeka mu ggwanga n'akikakasa. Kuliko ne sitampu ze ziizino wano. Si bya kunyumya bunyumya, si bya mu butale, si bya mu nnyimbe. Sitampu ziizino tekitegeeza bino ebintu biri mu mateeka. Gavumenti n'esirika nti bwe weeyagala okutegeera abasiraamu baddukanya emirimu gyabwe ojjayo kino ekitabo kyekikuluŋŋamya. Mafia gavumenti wamala okutegeera nti Supreme Council enywedde kati netandika okugamba nti kati kyekiseera abasiraamu baludde nnyo nga balwanagana tutandike okulaba amagezi ag'okubaddiza ebyobugagga bwabwe bwe twatwala tubasasule. Nga bannaffe ab'enzikiriza endala baludde nga bo batambuza obulungi emirimu gyabwe gavumenti ezze basasula mu bintu byabwe. Naffe ezaffe ne zituuka ku mmeeza tutandika okusasulwa sente zaffe tugenda twekolete negamba kati nfunye trust mbasiraamu batandise okukola tubawe ssente. Bamafia bali munda n'ebweru ne bwana tufudde. Sente zijja ku Supreme Council nga tetuliyo. Zijja mu Supreme Council edda nga tetunnaba kukola nnongosereza mu ssemateeka ono. Oli omukadde twabagamba nti okukula ofuna obukulembeze bw'Obusiraamu ng'oyita mu geeti ojja ofuuka omukulembeze ofuna
mandate y'abasiraamu bwe bakulonda. Ebyaffe si bye byekibuli. Ebyekibuli ogenda mu amangu nnyo olina ogula ekkansu noweesulira ekiremba n'okuba ne kalifuwa n'otuula ekiswayiri n'oga nti kati okuva n'olwaleero n'ofuna owa kamera ng'ono bwantadde kamera mu maaso n'ogalakaniza supasupule Mufuti wa Uganda. Neeno gwe mutudde n'ebirala tekibadde kyangu. Ku lwokuna olujjanja babulira biki obukulembeze buno bwe tutuuseeko bukyanga Mufuti ajja emyaka 22 biki bye tukoze kuba n'abantu bagamba tetuwali kikoleddwa naguno musi tebagulaba era tebagumanyi kiki. Kaakati bwe twakola ennongosereza bamafiya tebasoma. Mafiya awangaala atya? Mafiya akuba essente ziba nnene bw'amala ozikuba ng'agenda awummula okumala emyezi 6 afuna woteeri ey'ebbeeyi mwasula akwata olubuubuuto olwo luyita eryantonde Masaka paka Mbalala n'ayita mpaka Rwanda Kigali Burundi n'afuna abawala abanyirira bwe bati n'ayingira nabo mu woteeri n'afuluma bw'ayingira ne bamusiga ekizigo ne bamukola massaaji n'akusekerera n'agula emmotoka mpya ezo bwe ziggwawo ng'anoonya endala. Bwe buti bamafiya bwe bawangaala. Bino ebyokusaalako tabimanyi. Simanyi osiba olunaku lw'emmande tabimanyi. Simanyi olwokuna tabimanyi. Simanyi ennaku enjeru tabitegeera. Simanyi okusoma obulaadi tabitegeera era tebimujjira. Simanyi zuuko ekiro osaale layiri wawuliranga ng'erengero nti simanyi osaba naweewunya misinde haji nti jangu haji babimanyi misinde ne bagamba tufudde. Kati ebintu byonna bigenda kutuyitako nga tetubimanyi tukoze tutya tusoke ne bategeera nti kyekino kati balwa na kujjawo kino baagala tujjawo kino tuddeyo eri mbategeeza nti tukyasobola kuddayo ebyo bye tubaddemu emyaka 30 ogw'omulembe nago gwakola ki gwakoma. Kyekiriwo baasooka ne babuukira ekyomusajja atubanja twakirinnyemu eggerebwe tekigenda kubeerawo ne babalimba bagenda kutwala emali y'obusiraamu wallahi ya Mungu bagenda kutwala mizikiti tuvuga nti abaye mukakkane mwina obukulembeze lwaki temussa kitiibwa mu bukulembeze mukakkane. Kati ensi nekkakkana we have leadership. Ne baloka bapanga ki ekirala ne bafunayo abantu aba 3 n'agenda mu kkooti ensonga ziri mu kkooti saagala nnyo kuzanjuluza ne bafunayo abantu 3 tibaabano tebagenze mu kkooti tibagamba ki tuli basiraamu tiye omulamuzi tuwa olukusa lutya twagala kutuuza General Assembly y'obusiraamu. General Assembly yatuula omwaka November 2023 ate kiki ffe kaakati tulina ffe tunaffe tuli basiraamu batuyita olukiiko lw'obusiraamu olukulu tulina kye twagala obate